Musobyako ddi oba buli kimu munenya basajja so nga ate n'abejjako waya nabo tukolaki njinyabo osiibye otya munna nga ababazi b'amateeka ate nammwe muleme kutulowoozesa temwasoma. You are watching Tariq Media. Welcome to our channel. Ye muntu azadde abalongo. Okay, anti era kakati wazadde abalongo kitubuulire what is behind Nalongo n'atafuna budde bwe defendinga naye ng'oluusi aba omukyamu mwe abakyakulu wange si gwe ŋŋamba nga kiki oyinza omugamba ye kale abantu babeera n'obulwadde ebyaddala nga tasobola naye enkolagana gy'alina ne Katonda kyekikulu. Musobyako ddi oba buli kimu munenya basajja olinga defendinga muyimbi muno muyimbi munnange maze nenkitegeera bulungi nnyo kati nima ntya mwanyi zange n'oŋŋaano zitunda tolanga liba jjoogo ejjoogo ery'amaanyi ennyo eryakola eki sigwa alina okuba tulina mu video wetwalaba oliba abawange ate oliba mukulu waffe ye enjala emuluma ku ssaawa 8 neereeta omusujja ogw'amaanyi nga ababazi b'amateeka ate nammwe muleme kutulowoozesa temwasoma. Nasiibye bulungi mpozi gwe munange jjoowe gyendi tuli mu Ramadhan. Muli mu Ramadhan. Kiki oyinza okugamba abasiraamu? Kyenyinza okugamba abasiraamu nti mugumiikirize akawo k'emmere tekabakolaki tekabatawaanya nga muganda wange omu gwe katawaanya ennyo nina mukwano gwange asiiba naye mu bugubi obw'enjawulo naye mugumiikirize Mukama ajja bbawe omukisa. Okay, muganda wo kyoyo gw'obadde ogamba? Tomumanyi watulale. Okay. Manyi tubikubiramu olwali oluusi naye ate nga ge mazima. Mazima. Okay, abantu basanyuse bannaye twawulidde Nalongo. Nalongo abantu ne bagamba tugenda kumala balongo kiki kyekiddako. Nalongo ye muntu azadde abalongo. Okay, anti era kakati wazadde abalongo kitubuulire what is behind Nalongo. By the end simala balongo. Bonna baba baana seri ebyo nti ate simanyi muwe mulebe bye muwe mulira abantu mumala balongo. No ffe waffe tebiriyo. Tobikiriza. No. Singa obazaala? Era singa mbazaala batwala mu church ya Kristo n'abasabira omusumba n'abasabira ne bakula ne bababatiza. Sebimanyi n'empulu y'abagamba mbuno bw'otabamala mu ngeri eri tradition babaako kye bakola. Tewali ne taata wange Saalongo by the way naye ye yaŋŋamba tewali kye yakola nga nze bwe kyova olaba nti nange kyenjogedde kuba kye nayiga. Tosobola batwala mu traditional way? No. Nsooka nembuza ki ekiriyo buba wemula n'ennyimba ezigenderako gwe kennyini oziwulira n'okwata ku mutwe kati ennyimba ezisiibulula ezo nsisobola ziteeka wakati w'abaana bange. Okay, tubuulire Nalongo kyekiri behind Nalongo? Nalongo luyimba buyimba vibe yajja oluyimba olwo ndudde nalwo bbanga ddene no myaka nga 7 eyo ndudde nalwo so ninda omanye ennyimba obeera nazo n'otayiminga nti ndutere mu kaseera ki ndutere wano ndutere wali ndutere wano so nalowooza nti kyekino kyadde ekiseera ekituufu okubateeramu Nalongo. Abantu babadde batandise obisala nti omuyimbi David Lutalo yazadde abalongo Nalongo era ekulisa Nalongo awana Nalongo singa nabazadde era gwandibadde mu kisa gw'amaanyi kubanza abaana sibalinaako obuzibu ate mbalabirira kyogamba ali abatabalabirira abantu bangi basobola okubeera nga tebalabira ne waffe mu kyalo waliyo omusajja talabira baana nina n'abaana bembadde nabo ebbanga nga ddene nga bakitaabwe tebabafaako nga nze mbalabi tebamanyi nakumanya abaana ne bakula ne basoma bakitaabwe baliyo banywa mwenge. Kiva ku ki? Naye Lutalo sooka otubuulireko oli muyimbi kiva ku ki abayimbi ensangi zino okuvaayo ne babakuba mu mawulire? Si bayimbi bokka lwakuba abayimbi babeera popular nti we boogerako akantu katono ate emirundi egisinga abayimbi tebagala kuwuliriza sayidi ndala bwe bawuliriza eyoono gwe bamanyi balowooza nti kyekyo kyokka oluusi n'atafuna budde bwe defendinga naye ng'oluusi aba omukyamu. Mwe abakyala musobyako ddi oba buli kimu munenya basajja
Olinga defending muyimbi muno. Muyimbi munnange. Omumanyi yegwe ngamba. Bw'obanga gw'ogamba gwe ngamba. Ayinza okuba talina problem. Oba sikyayinza okuba ng'agirina. Kubanga nze nawuddeko sayidi emu mu lugambo. Munne si mu lugambo kuva ku ye. Ng'agamba mbu yamusanga ate ne munneewo omulala. Kati takakasa oba wuwe oba si wuwe. So nze ndowooza enkola eyo enkadde yavaawo musobola otwala omwana ku DNA muzuula oba wuwo. Teri muzadde ayagala kubeera eyo abatono nnyo bye bali naye batono nnyo abeera eyo nga musanyufu ng'omwana waabonaabona. Batono nnyo. Okay, naye kikyasennya ensangi zino abayimbi. Kikyakaakati. Bazadde bangi nnyo abaana babaleese nga basajja bakulu ne bamukyusa ekika ne bamulaga omulala ne bakola ki ng'omusajja yali talabirira baana. Oba si ekyo mbadde njagala kugamba ki abasajja You are watching Tariq Media. Bangi abakuze nga tebaagala bazadde baabwe. Nze mbeera njogera n'abaana bulijjo n'omubuuza mami waali atya oba daddi wo, nze daddi simwagala biki teyatulabirira teyakola bwati. So tebivudde wa tebigize kati. Gwakuze kati okutuuka ku sseeribeera ng'olaba ensobi bwe zityo mu nsi. Ekyo kyoyinza okugamba bamaama b'eggwanga abavaayo nze nkuyita kweswaza n'avaayo n'ayogera n'ebyomunda yansanga wano yankola kino yankola bwati. Kintu kyandibadde kituufu osirikira ebyama. Kubanga bagamba eby'omunju tebitottolwa. Ebyomunju biba bya munju musobola okubimaliriza mwekka na mwekka nga tewali kwetaagula kunene. Ate remember musobola okwekyawa leero nkeera ne tubalaba nga tutijja kyobula ffe tetwagala kuteekayo nnyo byaffe. Okay, tudde katono kayimba Nalongo wataddemu fiilu ya olina engeri gy'okoze vidiyo n'oteekamu abantu embalaasi twalabye ebintu awo kiki wabadde oyagala okujjayo ayinga free makati? Eno sinze nkola vidiyo akola vidiyo ye bwawulira oluyimba fiilu gyafunye gyakuwa bw'ogisemba nga mugenda n'ekyo. So NG notone ni George basiima ekyo balaba nti kyekyo ate ovuiki kinyuma okulaba vidiyo eri attractive. Ogitunuulako noyagala oddemu ogirabeko noddamu ogirabeko twava eri mu mbuzi erutooma etujja paka mu mbalaasi. Kogenda okuddako okulonkinga kuba amaanyi mangi. Ekyo kyange wakati wange ne bafaanizi bange. So naye nga nze sironkinga luyimba lumu kyalina okuteekako. Nteekeko awo tulaba ate ekiddako Mukama Katonda kyanaaba aleese. Oteekeko. Bw'era tugambye togenda kukolera ku pressure. Nedda mwampulira bubi nabagamba ngenda tandika nga upcoming mpozi nga tojja. Covid we batusumulula. Nti ngenda kubeera nga sipowa. Mbadde mudowooza nti kyengezaako kukola. Okay. Obadde osiiba? Nze sisiiba mu nsiibo yammwe. Nambe yammwera. Yaffe nsiibayo. Naye ffe w'osiiba tolina kugenda ng'ogamba abantu nasiibye. Okay. Mpozi tetutemanya na kumanya kiki obadde osiiba? Nze ate ensiiba gye nsiiba sisiiba nti sisiiba muwogo. Waliwo bannaffe azuula kyatayagala kulya n'agamba mbu nze nasiibye amayuuni. Okay. No, esi ensiiba gye nsiiba. Ekitegeeza Easter gwe talina wekwatirako. Lwaki? Simanya nti mbadde mmanyi Easter ogigendamu ng'omaze osiiba. Ensiiba y'abali bannaffe abakatuliki. Be bagenda oba n'abaprotestant. Naye ffe okusiiba okwaffe ekisooka towamatuka bw'omuwamatusa eri n'osiiba olina okubaako okwegayirirako okola eri Katonda. So si period nti etuuka butuusi n'ensiiba nsobola otandika enkya nsobola otandika luli nsobola otandika essaawa yonna gye mpulira nti mwanidde okusiiba. Nonsonyiwa hajati ne mama wange musiraamu. I know. Kati bino byenkugamba naye mbimugamba naye nambuulira ebibye netulemererwa naawe wakati. So don't take it so personal. I know. Kati ffe yensiiba yaffe born again Christians. Kakati Easter Sunday tuli ku popopo David Lutalo Misa Kisemakula Papa Maureen Nantume King Saha Kazibwe Kapo Rasta Wire Mukabya Banange Freddy Seremba the hair yonna perfect tugenda kubeera bangi ku Easter Sunday ku popopo
endongo ekaabe ebyaffe si Mani. byakugezesa bugezesa tukubira ddala ekintu ekituufu. Then Easter Monday evvumbe mu kavumba agenda kunyooka evvumbe. David Lutalo, Jose Chameleon, Bebe Cool, Misa Kisemakula, Spice. Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.